yeyanziza nnyo neyanzege mutaayi okumbagulizaako nti bw'onooserengeta mu bya Nabankemeri ssuula y'Olusiinya wandibaayo Walugongo. Kale nange sina ngeri gye nnyinza kukuma kkungu omubootongo lyakuma mu mulyango. Olwaleero mu kanyomero kaffe kuno kwe kwaffe njagadde kubasomesaako ku kigambo kino empafu. Empafu eno nayo tugibalanga mmere ya mwaka. Emmere ey'omwaka yeetera kulabikalabika ng'ebaawo biseera na biseera. Empafu zino lwaki zibaawo biseera na biseera? Emiwafu gyo gyennyini gitwala obudde okukula. Era empafu ziva ku muti oguyitibwa omuwafu. Empafu bw'ebanga embisi ng'ekyali nto tugiyita eggu. So nga bw'ebanga eyengedde eyo tugiyita mwana wattu omuzima. Bwe gibeera mingi giyitibwa emizima. Kati tulina olugero lugamba nti lukuba eggu ne luleka omuzima. Lukuba eggu ne luleka omuzima. Nti olumbe lwe baali boogerako oba olubwa kitegeeza ekisiraani ekiyinza n'okuviirako okutwala obulamu. Kati bagamba nti lukuba eggu ne luleka omuzima. Lukuba lutya ate empafu ekyali embisi ento betotololoto ate ne lulekayo eyo eyengedde? Bw'ebeera ng'ekyali nto era ogiraba ebeera ya kiragala, so nga ate bw'ebeera nga eyengedde ekyuka akasusu ne kabeera nga kali awo ne langi yaako nzirugaalirivu. Kale eyo y'empafu. Empafu zino era oluusi Abaganda baziyita ennage. Owulira olugero olugamba nti nno abala ennage ava ku emu. Baali bategeeza mpafu nti obala emu, 2, 3, 4 n'oweza omuwendo gw'oyagala oba gwonna gw'oba obala. Kale bw'obeera olugero lutegeeza nti bw'oba onoofuna ebingi otandikira ku kitondo ky'olina kimu n'ogenda ng'ogatta n'olyoka oweza omuwendo. N'obugagga bwe butyo buli otandika na kitono n'ogenda ng'ogattako n'olyoka ofuna omuwendo gw'oyagala. Katukomeko awo NTV ku ssaawa emu ate kebongereyo.